President-elect, the elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, President w'abantu, President w'Abannayuganda, gyali eyo mu ggwanga ery'Abongereza ate ebintu byongere ddala okutereera, byongere ddala okubeera ebyenjawulo era twongere bajjukiza n'obategeeza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, ng'alwamu ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyaffe, Uganda yaffe egenda kuba ey'enjawulo era tugenda ddala okufuna ekituufu kye tulina okufuna. Twongera bajjukiza abantu baffe yonna gye muli ne gye musinziira, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, ng'alwamu ku lw'Abannayuganda, katunudde okulaba nga tuteekako ekyenjawulo era nga tutambuza Uganda yaffe ebeera ey'enjawulo. Twongera obategeeza nti kano akaseera ke tulimu kaseera oyinza okalaba nga akatali kamaanyi nnyo oba akatalina kyagenda tugattako, naye tukkiriza nti ke kadde akatuufu Munnayuganda k'olina okusalawo n'ogamba nti kyekino kye tulina okukola. Pulezidenti yakola buli kimu kisobola okulaba nga abaako ekyenjawulo gy'atutwala ne gy'atutuusa naffe tulwane tube nga tuba naye fonnaawo si byo byetu mbadde gyesinjadde mbawe gundi eyo district eyo kuba ensumbuwa nnyo nga mpa example. So guys, bakomredi abali ku Masaba Media Channel, ngenda basaba ekintu kimu, bane twetaaga almost 450 to add up tugende nga tuyingire mu kyalo, ngende nkola emirimu gy'abanankyukakyuka, nkola emirimu gy'eggwanga mu byalo. So fa tukubye district tukubye region yonna wetatuuse we watono. Sirina akonti oba nva mu structure nedda, naye kyemmanyi nti omulimu gwenkola munene nnyo ate president ali proud ate yandigwetaaze buli omu agukole, because Mr. President yoyo mulaba ayagala nnyo omuntu eyeetuma. Budi wabeera mu family ng'olinda bakutume ne taatawo ne maama otamanya mugaso gwo, naye buli lwe weetuma abeereyo naga ndi Kampala naye omwana ono ali mu Mbaali, omwana ono aliwa, kitegeeza nti ate ono yantegeera nnyo dani okumubeerako buli kaseera ne mumujjulako ne mumuggyako content anti mumanyi bw'okwateka video kadduka emisinde ne mumukuŋŋaanirako mugende mukole to building Uganda. Oyo musajja bw'anaayitamu ajja kubawa olunaku oba alituula mu kisaawe n'amboole n'abagaa buli muntu ayagala ekifaananyi kyange ajja yeekubisa ekifaananyi. For now, let us go back to work. Tuddeyo ku ground tukole. Abakulembeze abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo muli wano mulwanira ebifo by'aba MP bakansala bammeeya biki naye sinalaba yo bwe mukunga abavubuka kwenyigira mu kalulu k'abavubuka, because abavubuka abo bw'obazimba structures ezo bw'ozizimba bw'oba MP ze zigenda okuyambako okukuuma akalulu, ze zigenda okuyambako okutambuza information, kubanga already oba omaze okuzimba chain. Era MP yenna anajja nga ayagala kaadi nga tazimbye bukiiko bw'abavubuka, nga tafulumiza abavubuka bagenda kwesimbawo ku district na ku national, toyina kyotugamba. Kubanga mbagambye nti bwe tuyigino walinga ebifo bino Museveni ayisawo buyisa, mbagambye tugenda okuyingira mu kalulu ng'already ayina ababaka 40 nga ffe tetuyinayo yadde n'omulema. Kitegeeza mmwe mwenna abeegwanyiza oba oli Kampala ebifo by'abavubuka biri national wide, tebikoma Kampala wokka. Abeebusoga mukunga abavubuka benyigire mu kalulu k'abavubuka, abo mu Bugisu mukunga akalulu k'abavubuka benyigire. Twagalako ba representative b'abavubuka nga ba National Unity Platform. Bano banyamutoro bemulaba bajira mu ebyo ebigundi, kubanga is a youth MP yagira mu ebyo ebintu mwe byemubuusa amaaso. Abakulembeze nabalabye bangi nnyo mwagala kompitinga, naye mutubuulire abavubuka muyisizaawo bameka. Togenda kujja bakuwe kaadi nga toyina abavubuka be wayisaawo. Tuli mu kalulu k'abavubuka temukoogera ko mukubisa bipande simanyi munda biranga ddala mukolanga ki. Ekyo kirungi, naye mu bavubuka ate namwe abavubuka bana abantu abataba baddeemu temubabeeramu. Nalabye muganda waffe Dr. Hilderman kavidi akazeeko ke yazeeko okukola nga akakkanya asaza omuliro ng'agezaako okugamba nti waliwo abamulwana ab'ekibiina. Dr. Hilderman taata tewali akulwana, jasi twagala otereere odde mu layini. Oli muvubuka muto, oli musajja mugezi, era nga bw'obanga otegedde mwaba musinga gavumenti yene ekyuka ba Hilderman mwaba sobola okubeera ba ministers. Fa abamu aboogera muyinza n'okutusenza oluti. Gavumenti eno n'ekyuka ba Hilderman mwe mubeera ba ambassador. President basooka okukonsideringa, sisuubira nti ffe basooka okuteeka mugundi mu birowoozo bye. Tubatereereza ekintu kyammwe
muleme kukiyuwa mwabali mu bukulembeze olwa government eno nemala ekyuka mwe basooka okukonsidalinga sisuubira nti bayinza okugaa nti Masaba agenda obeere ambassador era ffe batuloozaako mabega eyo oluvannyuma kati mwabali mu system mwandirwanye n'okugimaintaininga okulaba ng'ekola tewali akulwana naye naawe kennyini n'ebigendererwa byo president ayogera birala naawe oyogera birala president n'avaayo n'avumirira ekintu ky'abayimbi okubeera babeggars nti bajjeyo ssente eggulu gwe n'ovaayo n'ogaa nti principal teyabitegeera nja kumunnyonnyola omusajja yakuwa mandate ogenda olwanire copyright naye weegase n'abayimbi muli mu kulya ssente za gundi za salimusale opepeya n'aba NRM mu parliament b'osinga okubeera nabo abe NRM b'osinga okubeera nabo Dr. Hilda Mani kati abantu bayagala bakugamba eki nga babirabako bwe mugenda mu constituency muli ababaka babiri mwena muli ba National Unity Platform mwasemba ddyo okutambula mwenna gwenene Honorable Namboze oyina candidate owo ogwoyagala okutembeeta mu constituency okyayinamu obusungu buli olw'okuba Mpuuga takyali wa Nuupu gwe weerabidde nti ensi etambula olinga bano ba Joyce Baagala Joyce Baagala alooza nti ekyamuyisa gaali maanyige Joyce Baagala was not among the best that Mityana could deserve naye abantu nga bazaake baakola nnyo mu kulaba nga Joyce Baagala atutumuka abantu nga Bakyagulanyi Ssentamu baapulenga roolo nnene nnyo ekibiina nga National Unity Platform kyapulenga roolo nnene nnyo tunulya bano bambwatekamu ono MP w'empigi sorry MP w'Entebbe oyo yali feeriya emirundi nga oba emeka yamala kwata kaadi ya Nuupu naye okumanya Nuupu kibiina kirungi ate kiddiramu mwe ba Hilda Mani it is not too late ekibiina kyaddiramu omusajja gwe bayita Mbwatekama nga amaze n'okukola audio ngaga nti bw'oba oyagala okutta ebinyonyi ogenda gye bikola ki gye biriira ne bamuwa kaadi so Dr. Hilda Mani tewali akulwana naye weetereze gwe entambula zo zonna kebe parliament obeera n'aba NRM bw'osiigwa okuteeka kupepeya bw'oba mu budde bwo obw'eddembe obeera n'abana abasajja bo bano aba PLO Pirawo movement olowooza information iyo Kyagulanyi temutuukako bayireka mbabuuliremu abakulembeze byonna bye mukola oyo omusajja abimanyi kubanga naye ayinayo ababe toyinza kubeera ku level ya president Kyagulanyi n'otabeera n'abasupayi mu gavumenti abakubuulira nti oyo twamututte ne bakuwa ne evidence so mwegendereze every step you take abantu babalaba n'abakola mu State House wa Museveni ebiseera ebisinga nabo babeerayo ne babakwata obutambi waliyo abali eyo nga bali mu opposition oba asalawo kutambula mu straight line tambula mu straight line naye bw'oba ogenda kukola bwoti Buladi bagenda balabisa fe amawulire gatusanga wano nakulabye ng'oyogera this time round wayogeredde mu Lotton muganda wange bwoga nti oleeta oluyaayi ebyo tebitutiisa ebya bombowal shampara ebyo tebitutiisa tukuba bakabona ng'oleetamu ababikire bwe mujja ne muleeta olwo oluyaaya Hilda Mani olwo oluyaaye ffe mukole bintu tubasaba mubeere beesimbu otugamba otya mbu mwe mwazimba ekibiina gwe kyokka ffe tetwazimba kibiina ffe abamu n'emmaali yaffe ne bizinesi zaffe batusibye lwa kibiina gwe bakukwata bukwasi ku lunaku olwo ne bakubako obuwaya ffe twamala mu kutulugunyizibwa ewikisezi tukyayina ne scars tukyayina obulwadde bwe tugenda okubeera nabwo obulamu bwaffe bwonna kyokka tuba tetwazimba kibiina tutambula ne tuva wali ovuddeko mu kitundu kyono wali ogenzeko n'okuba campaign mu region etaliyo ogendayo nga waliyo president obanga otegedde nti waliyo ebifaananyi ffe tuva wano ne tugenda mu Busoga nva wano nengenda nabadde Mityana banzaala Mityana nabadde Mubende mbeera Mbale waliyo ndabeko nga neegwanyiza ekifo naye omulimu gwenkola omanyi omulimu gwenkola mwabamu temwagala kutambula kuva mu regioni zammwe wano bwe twali tunoonya akaluka 221 bameka abatambula ne president mukumugundi mu campaign yonna mwamala kulinda nga atuuse wano mu Buganda ne muteekamu amafuta motoka zammwe fulu tanka ne mugoberera nga mwagala ayiteko mugundi zammwe so mulekerawo okubeera abananfuusi president bw'aba agenda mu Northern Uganda n'abagamba tugende temugenda president bw'aba agenda mu Western Uganda n'abagamba ne mufuna ne information nti agenda kutambula temugenda
naye bwe muwulira nti ali muno mukonzi mu Buganda mwenna ne muteekawo emmotoka zimpenko ni biki ne mugoberera kubanga mwagala mutambule naye omukulembeze ku level ya MP okyanoonya ekifaananyi ne President Kyagulanyi kati ffe tukole ki MP kati namuga akyasobola okunoonya ekifaananyi namuga erinnya lyakolebwa nti mu President bwagenda bayite mawogolaga ni naye akakyala kange kannamuga naye MP mukyalwanira obutebe bw'omu maaso mu President agenda kutuulawa na MP gwe representative wa national gwolwanira akatebe n'ogula n'akatebe k'omu maaso mbu oyagala kifaananyi ne President Kyagulanyi kitegeeza tulana kwetengerera mukyalwanira ebifaananyi bya President imwe nze President nasimbadde omulabako nze nga Masaba nasembadde omulabako olaba ne bwe mulaba nasembadde okufuna ekifaananyi kye naye tetukola gwaga nti bwe muga nti Mr. President badde zasaba kafaananyi asobola okungoba fe twategeera nti this is beyond pictures. This is beyond taking pictures. Actually, President, you are going to abantu abeera mu field dani mu abamwetoololako. Go and do something. Bere ruwera uliro omuliro nti aberuwero ba MP bekozemu omulimu ne bejoininga ne bagaba kits. Eruwero agamawulire tukube. Busoga na yekole bwetyo. Bere mpiji President yawulire. Nti empiji kyatokose bakoze bulungi bwansi erinnya lya Nupu lisigala litambula. Wano waliwo abaana abakola emirimu bulungi bwansi buli lwa mukaaga bali eyo Tororo. Waliwo omuwala wa maanyi nnyo mwana waffe wa National Unity Platform kawala kato wakuba nti kamera tezikakute nnyo kakola emirimu minene nnyo tekabeera nko na President tekamusembererangako ne kawala kaagala kwesimba kakola emirimu kakola ground abaana bali embaale eyo bakola abaana bali mu Busogo omwo bakola. So just mubeere ba mazima mukolera abantu mu representing ekifaananyi kya Nupu bulungi banna luweero yonna twajeera abakulembeze b'eruweero mukoze biki okulaba nga Nupu esigala y'amaanyi ezo level temulina kulwanira bifaananyi bya President nammwe MP ng'olwana kufuna kifaananyi kya President leka ebikolwa byo bireetere President okunoonya akukubire kasimu. Olwalero namuga takes the credit. She discovered herself. Yezuula. Era mu bakyale ngwanguli olwalero betulina mu National Unity Platform. Kakyala katono naye kali blessed. Kali composed. Kali confident. Abakyala mwenna oyo Joyce baagala oyo lwakwebuzabuza na mpuugo oyo. Those would be the abe bantu abandi badde nga bagundi bawini gundi bakyala nga bawini naye agenda kubeera eri mbwagenze n'empuuga abagenzi okola ekibiina kyafa kwolwo olunaku lwe baalonkinga kati ali awo mbusimanyi nze ndi mubalonzi bange gweoyinza okudda ku bwa palamenti gwe Joyce baagala gwe igwe era kunoonya lyayo akasembayo mwe tetuyinza kubaza mu revolution eno kubanga mugenda kutuchereya. Anyone who delays a revolution has to be kicked out. Era mwe mwesoole yo baba foot soldier muveeyo mwesimbe ku bantu abo. Omuntu yena ina delayinga okununulwa kwaffe. Abaana abo mulabe babuzaawo abatalabikanga. Essuubi lyabwe liri mu banna Uganda. Abaana abo bali mu bife bye basibye. Essuubi lyabwe liri mu mmwe. Kati tugenda kudda mwabo bututuule mama akubye taata mama ayombye ne taata no bwolaba ngo omuntu atagala ajja yempapula weesimbe ate nkukakaso jayita kuba abantu kati baakoowa abantu baagala bintu bigenda mu maaso mukitegede ba comrade. So sigenda kwogera nnyo ekibadde kindeese just kubasaba bannange buli alina contribution ya calendars naddala ku Masaba Media enamba yange mugiina oba enamba yaffe mugiina anateekako omutwalo anateekako 2 anateekako 10 badde nsaba mu nnaku 2 zino leero nja kudda olweggulo bwe naba nfunye akadde deni mbayiseemu naye ku makya kuno oba oyinayo 10 20 30 mbadde nsaba tuzigire tucontributinge ekyo nakyo tukigale mumbenga mumanja kugenda mu field bamaama bange abali eyo beesumbuwa temunkowa batata bange temunkowa bakadama bange temunkowa abana Uganda abali ku ground bentera okusumbuwa ko bambi temunkowa
sikola byange ekirala njagala basaba comrade bobo inayo katenti nja ketaaga bobo inayo power bank enene nja kujetaaga bo yagala kujigula nja kuweza nja kubansimi o inayo ka stand nako nja ketaaga zine engato zino zimali zino zetwambala ezo obo yagala kuzituyuwamu nazo nja kuzetaaga then ovolo zange ziri bbiri ez'abaana bali abali mu kyalo asobola okuzinsiga mu nja kusiima bannange ezo ovolo mba neetaaga almost emitwalo 150 nenzigula nenzibatwalira abaana abo kubanga ku kitebe waliwo eziriwo kimanyi zibatuuka so asobola okunyambako ku ezo requirements. I would really appreciate munansonyi wasiri kulaba comments zammwe simanyi oba essimu yekyanze I cannot tell siraba comments zammwe simanyi oba waliwo abacontributings I cannot tell naye just mbadde mbasaba bwoba onoonya oyagala namba bwenva ku live mbadde nsaba ompeereze ka message eweza ka message ku Masaba Media Channel enamba tugikuwe naye abamu muyina enamba mugiyina esembyayo 63 abasinga kuno bambi abatuweerezayo kasente esembyayo 63 that is the same number kutugenda okuteeka contributions zaffe naye mwe abatagiyina bwenva ku live osobola okunsindikira message oga Masaba ninamwe 10 lyange Masaba ninamu kano banne tweyambe njagala next week Katonda nga atusaasidde tube nga tuddayo mu field ku nsonga zaffe ezo kyembadde njagala obasaba comrade n'ekirala okubasaba page eno mugifuule ey'ensonga omanyi munne tuyisibwamu amaaso ba comrade bannaffe abalina media olwokuba bagamba tetulina following tetulina numbers kati muba disappointing page eno mugifuule ey'ensonga naffe batuuka okutunoonyaako kuba tufuna obuzibu ng'oluusi tulina obulango bambi bwe twagala tulange obwongerako struggle naye nga muneebu tunakateeka ku Masaba Media tekajja kutambula nnyo naye ne tutuukira ne bannaffe abo balina following ennene munnange ne bagaana olina akubulutiikinga bubulutiikinzi so mutuzimbire pages zaffe zino naffe batandika okutunoonyaako nga tuli important omanyi mulimu abalowooza nti tetuli important munnange olina nkutulaga kati naffe mutuzimbire pages zino time etuuke nga balina okutunoonya ate nga mwe mugenda okuzizimba omanyi tulina challenges abantu baffe munnanga abamu abe mulabe mutenda abamu ne bye bali mu kamera si bye bali ng'ogyeko kamera so mutuzimbire emikutu gyaffe gino najjo gifuuke egy'ensonga ekirungi emikutu gyaffe gino tuteekako bintu byankyukakyuka kizibu nnyo okusangako ebintu ebitali byankyukakyuka so kitegeeza nti kibakakatako okuzimba emikutu nga gino egy'enkyukakyuka kati mutuzimbire zi Masaba Media Channel zino zibeere nga zirina obuyinza nga zirina control nga nazo zikomandinga mulyoke muwulire bwe kitokota so bannange sigenda kulwawo nnyo sewulira bulungi ekifuba kinnuma ate nafunyemu ne kafeega naye just njagadde mbasabe bannange aba Facebook contribution zammwe it is open. We have now opened officially. Atuwaye 10, otuwaye 2, otuwaye 3, otuwaye 4, otuwaye 5, obogenda kyonna kyotukwatira mbadde njagala tukikole between today and tomorrow. Ekyo nakyo kiggwe. Nzize ku Facebook kuno kubanga ninako abantu bange beneesiga abandaba abanzikiririzaamu abamanyi nti kyenjogera nkitegeeze. Era mmwe benzizo okugamba mmwe abayimirira mu nsonga n'etalema, mmwe abayimirira mu kintu ne tukigusa, mmwe abayimirira mu kintu nekikolebwa, mmwe benzizo okugamba ensonga eyo. So bannange mbasaba manye embeera si nnungi mbitegeera naye munkwatireko nyingire ekyalo, munkwatireko nyingire ekyalo. Twabadde tulina ne estimation yakubisa calendars ng'e13 naye bannange sente tetuziina okujjako nga nsobola okufunayo muzira kisa naga nti anze mbongereddeko tuzikube zibe 3 kubanga gwe trust me ne bwe tukuba ekalenda omutwalo nze nsobola zitwala n'enzigabira abantu ate ne bafuna ate enjiri n'etambula eyo capacity nsobola naye tukubako zino kubanga ze sente ye contribution gye tuba tusobodde. Bwe tulifuna yeeyo muzira kisa n'asiima nti naga nti Masaba omulimu gwakola ogwo
nze nganze nange ngenda kuyimirira mu nganze nze toyina woyinza kuntuma neŋŋaana azilonga azi nkyali mulamu nkyalinayo obulamu nsobola ofunayo transport nentuuka nze ebisigadde nsobola obikola kati mu Eastern most especially Bugisu region mugenda kulaba omulimu gwembadde nkolayo singa president akyalayo akole bukozi announcement agambe nti ngenda kukyala mu Mbale mulabe omulimu mulabe kye bayita chain of command mulabe kye bayita mobilization kubanga yo tugikoze border to border ntambudde Bugisu district ndoza districts zonna atenga wotutuuka tetulekawo message ya kuzanya tulekawo message ya nkyuka ey'omuggundu atenga omulimu tukyagukola tukyalina obuzibu bw'oku identifying aba candidates naye nga kyemanyi nakyo tujja kikola ekirala ekitiisa abantu nti fees oba registration z'okwewandiisa bambi sente nnyingi abantu tebazisobola kati nze nina chairman ali oba agenda kwesimbawo side eyo mu kyalo eyo muvubuka bambi abantu ku kyalo bamwagala naye tebalina registration nange kenyini buli kaseera mbeera nanga nti munnange onkwatiddeko ne mugana ne munnaye no nange nembeera mbi nina kugenda kugamba abantu bange okyegera ate n'abantu baffe munnaye nabo bayita mu mbeera etali nnungi enyigirizibwa abamu tebakola abamu emirimu gyesibyemu abamu bakyalina osasula bills so nze mba mbitegeera Chowana bagamba munteeke ku gaali egenda okujja bwezija mu conferences zingezo ne mbajja mu dole mwemu fenga tujja tukola emirimu kuba yobera abantu nga tebasobola ngagala kulabe ko physical akuwe ya akantu akasiima naye mwagaana chapters zonna eziri mu diaspora tewali yayampaddeeko kayika gundi naganti Masaba eno tukunyizeemu jangu ogenda kujja bannange eso amakulu gange gatambula bane nsobola okutambula sijja kulemerayo abakulembeze Daniel Kawuma akulira chapter ya Europe ya diaspora wamperezaako ka message omulundi gumu numbulako Honorable